Kaakati ensonga za Awusigalo ono zikyakutte wansi ne waggulu era zikyalanda. Eno ye paati 3. Awusigalo ono wenjogera kati balese chairman. Awusigalo agaanye okugenda, agaanye okuva mu maka ga boosi we yazaalira omwana. Yabagaanye okubagamba taata w'omwana omutuufu. Ye ng'omuntu amanyi taata w'omwana yaani. Era okusinziira ku bantu ab'enjawulo abazze bagoberera vidiyo za Awusigalo ono bagamba taata w'omwana ye Ssemaka kennyini. Ssemaka nannyini maka gano ye taata w'omwana. Kyokka boosi wa Awusigalo ono omukyala agamba nedda, olina okumbulira taata w'omwana wo, bw'oba togenda kumwogera tambula ogende. Awusigalo mu maka alemeddemu. Agamba sirina gye ndaga. Mu bintu bya Awusigalo bye bamufulumizza ebweru okubadde ensawo ye n'akaveera k'engoye basanzeemu ebintu ebibbe. Nga yabuza laputopu ya mukama we oba iPad n'agikweka mu nsawo. Babadde basumulula ebintu ne basanga nga laputopu ya boosi we yagikweka omwo, ono nga yaginoonya n'emubula, kumbe Awusigalo agirina. Awusigalo ono teyakoma ku ekyo kyokka. Oba eddogo yalijja wa? Yakwata eddogo eddagala n'aliteeka wansi w'ekitanda kya bakama be. Boosi we abadde ali mu kulongoosa bino bye yeekejjaakeja n'asangayo ebintu ebizinge nga kiraga nti baakwata eddagala ne baliteeka wansi w'ekitanda. Obufumbo bw'abaana babiri busattulukuke. Ndowooza Awusigalo yeddiza omusajja nga teri amukuba ku mukono. Ate munekale ate tugambe ki? Goloza nsonga ki eba yali muteesaayo? Nsonga ki bali muteesaayo? Obufumbo abwagala. Kubanga akimanyi omwana gw'alina wa mu maka gano. Nze sijja kirumamu. Kye mulowooza nange kye ndowooza. Awusigalo ono omwana gw'alina wa musajja mu maka gano. Kati nga yakwata eddagala lino n'alitega wansi w'ekitanda kyabwe asobole okubasattulula baawukane, yasigale mu maka yeddiza omusajja nga teri amukuba ku mukono. Naye teyabaati yanyiga peesa kyamu kubanga eddagala balijjeyo ne balifulula. Eddagala balimusumuluzisizza ye kennyini nnyini. Kati ensonga bwe zikutte omulandaggo ne bakubira chairman w'ekyalo n'ajja. Chairman w'ekyalo bw'azze ne batandika okutuula mu nsonga zino basobole okuzigonjoola. Naye nga nsonga ki eziba zikutuusa okuyisa chairman? Bw'abanga ddala kituufu ono omwana si wa Ssemaka mu maka gano, chairman lwaki abajja? Awusigalo we tulaga agenda kukatyemula nno. We tulaga agenda kukatyemula. Tannaba kukyogera direct nti omwana ono wa Ssemaka. Naye okusinziira ku ndowooza y'abantu bagamba omwana wa Ssemaka. Awusigalo we tulaga agenda kufulumya, agenda kwabya ebyama. Awusigalo agenda kwabya ebyama. Mwe mubeereeko mutunuzaaga 2. 2 tegamala n'eryokusatu muligatteko. Vidiyo yiiyo gimpereka like. Nyabo bikyabyo byansanze wansi w'obuliri bwange. Oli mulogo oyagala kundoga. Laba nno bwe yeekabya obuziga bw'otulogo. Nkukumye n'omwana w'oyo ku lubuto emyezi 9 mpaka lw'omuzadde. Naye mutunulire mukazi gwe tosiima abakozi b'ewaka nga temusiima. Wajja wano n'ofunirawo olubuto. Hani? Wanyi sitati. Jangu akazi bannange. Mukazi gwe ng'oli mulogo nnyo. Nkyakuliko nnyo ogenda bisimulula njagala kumanya kirimu. Sitati n'omukazi nga mulogo. Okimanyi mbisanze wansi w'obuliri bwange. Oyagala kunnemesa bufumbo lukazi gwe. Oyagala kunnemesa bufumbo bwaffe. Munju tubeeramu 3. Bisimulule njagala kumanya biki ebiri mundo. Bisimulule nga banaye simulula nga ne kamera eraba bisimulule. Bisimulule tulabe wano. Ina n'okubanga alina ebirala ebiri muno. Biki bino ebiri muno? Biyuwa nnyabo. Biki bino ebiri muno? Biki bino nnyabo? Biki ate bino biki bino ebiri muno nabyo njagala birabo manyi temusiima. Olaba nkukwata na ddogo. Nedda nnyabo simulula kino ekizimbye. Simulula wano nnyabo. Hani laptop yange je nonyezza ennaku 3 namba simulula gijjeemu nnyabo. Simulula nze. Simulula ngambye nja kukuba nze. Simanze simulula eraba mama. Gwatamanyi obadde ogenda gikozesa otya laptop yange ey'emirimu gyange. Bannange ono omukozi simanyi na kumanya. Nga muli babbi abakozi muli babbi abakozi muli balogo. Nkukutte n'eddagala wuyo tutte n'ebintu byange oyagala kumalawo bumazi. Kansubire mwenna muweddeyo. Chairman tuweddeyo yeffe wano. Kati njagala kumanya ensonga enkulu
empisizza wano. Kakati chairman olaba oyabadde mukozi wange wa waka. Tokwata video ebintu byasagala bintu byasasage tokwata video. Sigenda kukwatira mu chairman naye just sigenda njagala ebintu bino bibere bya bwenkanya. Just ensonga lwaki nkwata video naye sigenda kukwatira mu chairman. Tugende maaso. Oyo abadde mukozi wange okumala emyaka ena mukuumye mbadde naye yankulizza omwana wange ng'era mwagala nnyo era bwe yatuuka n'afuna olubuto olubuto ye yalunkweka okumala emyezi 6 namala emyezi 6 toyinza kikkiriza chairman ng'oyo omukyala simanyi nti ali lubuto ng'obeera naye wano nga mbeera naye mpaka abantu lwe baŋŋamba ne ngula akakebera ne musanga ng'ali lubuto ne mubuuza nannyini lubuto n'agaana okumbuulira ne mubuuza nannyini lubuto nga mwesibako n'agaana okukola ki okumbuulira mpaka lwe namulinda n'azaala omanyi nange yambeererawo mpaka lwe namulinda n'azaala nyendyoka mugamba nti kati ozadde njagala kumanya taata wa mwana mutuufu kyekikuyisiza chairman nga tayagala mutugamba kale nokuna ensonga yagenda tugamba taata w'omwana genda nagamba ntya nedda sigenda kusonyiwa nagamba abasajja mbwa nagamba ntya abasajja tetulimba nedda dadi tomuwolereza omwana ono nga yakajja waneno namugamba kufukasinga ku mirimo gyo abasajja mbwa nedda tumukumyeko ekimala myezi 9 azadde n'omwana wuyo ali mu myezi 2 tekijja kusoboka nedda nnyabo kwati otugugu kutuwo ogenda muŋŋamba ddi ewa waki omugamba muli babiri mwogere kati nga nange bwendi nnyabo sagala kunsiriwaza siri muto munno okitegeera njagala kumanya taata w'omwana oyo yaani oba sikyo fulumye bugugu bwo twale bugugu bwe muleke mami ajja muŋŋamba nedda temutandika ajja muŋŋamba nga kyemukumyeko kimala nnyabo wama tojja muŋŋamba ajja muŋŋamba nga tuli babiri kaakati ensonga za awusigalo zo bwe zito bwe zikyakola ki bwe zikyayimiridde zikyakutte enkandaggo okitegeera zitwesibyeko nno zikyagaanya okuggwa eno nno tuli ku paati ya 3 abazze bagoberera mwenna paati ezasooka paati 1 mwagiraba paati 2 mwagirabye eno paati ya 3 kati gwatanaba kuba nti ate olaba paati zonna wandibadde oddayo wansi mu vidiyo zange noba nti olaba paati zino zonna nomanya gye byatandikira ne we tuli kati naye kamba abuuli awusigalo ono ayina ebyama byagenda okwabya mu maaso awo kuba kati sooka ombuulire okedde ku makya oleese omukozi ewaka omukozi omugambye enkukooye enkugoba omukozi akugamba nze siina gyendaga anti siina gyendaga nsaba kunsonyiwa ensonga zigaanye kati saa zino ziyingiddemu chairman w'ekyalo ate nno Semaka yabadde agamba mukazi we nti tomugoba muleke yabadde amugaana nga madamu agoba awusigalo kyokka nga omusajja agamba amuleke talina wagenda kulaga taata w'omwana tujja mufuna mpolampola mujja mufuna mpolampola mutya mujja mufuna taata w'omwana mpolampola how is mpolampola bw'obanga Semaka ono talina kyamanyi taata w'omwana bagenda kumufuna mpolampola batya ekitegeeza omwana ono agenda kukula alina okukula ng'ali kumpi ne taata we ani yamutuuma erinnya ye omwana lwaki takaba ng'ali mu maka gano olaba omwana we bamuzaala n'otamutwalako wa taata we kumutuuma linnya tosobola kubeera naye wantu walala wonna omwana n'otamutwalako wa taata we kumutuuma linnya tosobola kubeera naye wantu wonna mulimu emisaayi nga mibi ng'omwana asobola okukaaba mpaka kuwulira bubi ng'omala kumutwala wa taata we n'amutuuma erinnya oba ew'omuntu ali okumpi ne taata we ne bamutuuma erinnya mu kika kye omwana oyo nakkakana naye mulowooza lwaki omwana ono takaaba omwana bw'abeera mu maka gano takaaba era bino byonna bigenda mu maaso talina buzibu yabagamba mubikole nenze dadi mulaba wali mubikole nenze dadi wange mulaba wali eri ebbali oba okitegeera wali eri ebbali Mukama Katonda ono ebintu by'ensi bizibu
Amwe abakazi mulina akajanja n'akatejjo. Bino byonna biva ku mmwe, nze sibasaasira. Mwe abakazi abakeera ku makya ne mutandika okuleeta abakozi ewaka ne mubalekera buli kimu. Muddira ne muva ku miramwa gyammwe nga mmwe abakyala b'ewaka. Awo sigalo yafumba emmere gye mulya. Yayala obuliri kwe musula ne bbaawo. Yayoleza bbaawo engoye ne underwear. Yaterayo bbaawo amazzi. Yagololera bbaawo. Yakola buli kimu bbaawo. Buli kimu awo sigalo. Mmwe bannankulu mutuula mu maka ne munajjalaata muti. Omanyi abasajja basajjalaata, abakazi munajjalaata muti ne mukaziwala. Olagira bulagizi bw'oboggola. Tolina kyoyagala kukola. Abawusigalo bano bagenda batwalako abasajja. Nze mbabuulira. Bawusigalo bagenda kubatwalako abasajja. Bwe muteeke ewaaga. Bano babboosi bakyakaaba nnyo. Bakyakaaba nnyo bawusigalo bagenda kubatwalako abasajja, nze nkubuulira. Era bino ebintu nga bino bikyajja. Awusigalo mubalese be bagololera abasajja. Awusigalo yaterayo omusajja amazzi g'okunaaba yamukulisaayo. Omanyi kitegeeza omusajja okukomayo waka nga awusigalo we yamuggulira ate yamukulisaayo. Abasajja tuli bantu bazibu nnyo, naffe tutendewalirwa. Omuntu asobola okuyisa obulungi nga ne mukazi wo tabikuyisaamu n'ogamba ne bannange kino ekiwala nga kya kisa nnyo gye ndi. Kambeeko n'embeera gye kambeeko n'obugambo bwe nkigamba. Abasajja batendewalirwa olw'enneeyisa y'aba awusigalo. Jjukira aba awusigalo bano lwaki banguyira abasajja mu maka. Bawusigalo bawa abasajja ebitiibwa mu maka. Tewali muntu awa kitiibwa musajja nga awusigalo. Olaba nti mubeera mu maka nga awusigalo bikaseera yomba n'omukazi. Naye ate awusigalo awa omusajja ewaka ekitiibwa gwayita boosi we omusajja. Amuwa respect ate ebeera na ku maximum respect. Nze nkubuulira ebeera ku maximum respect. Jjukira omusajja atuuka ekiseera n'abanga mukazi we takyamutegeera. Omukazi akeera ku makya agenda kukola. Omwami naye agenda kukola. Bano omwami n'omukyala tebafuna nnyo obudde bubeera bonna. Kati omukyala ebintu omwami bye yeetaaga omutegekera breakfast, awusigalo alina okuzuukuka ku makya ssaawa 12 n'ategekerwa bawa boosi we breakfast, n'amutegekera amazzi g'okunaaba, yamugoleredde engoye. Kati omusajja agenda okulanga buli kimu bambi awusigalo ono yamenyeka. Mbuulira lwaki omusajja otalanika kubaako n'ekisa kyakwatibwa omukozi ono. Nga gwe omukyala we waka bikulemye tokyabikola, tolina kyokola, weesuulirayo gwa naggamba. Okitegeera? Weesuulirayo gwaki? Gwa naggamba. Oba okitegeera ekintu ekyo? So n'olwekyo bakazi mmwe muyige okwekolera emirimu gyammwe. Otherwise abaana banene ab'obuwala ba awusigalo bakyabatwalako nnyo nno abasajja. Nze nkubuulira bakyabatwalako nnyo ki? Bakyabatwalako nnyo abasajja kubanga musuuliridde nnyo obuvunaanyizibwa bwammwe mu maka. Olw'okuba nti mukola temugambwako. Kati ate bawusigalo bwe batandika okwagala oteekawo embeera nga temunyiiga. Mugume bino mmwe ababyagala. Mugume bino mmwe ababyagala. Sijja kubalimba. Kati awusigalo ono wano wetulaga agenda kwabya ekyama. Ensi ejja kukankana, kye mujja okunyumya. Mujja kutya abasajja. Tolaba nti mubatya naye mujja kutya abasajja. Mulowooza lwaki awusigalo agaana okugenda nga bamugoba? Akimanyi bulungi nnyo talina waakudda na mwana wa mu maka muno. Bamugoba batya n'omwana ng'omwana wa mu maka? Omwana wa mu maka. Kati ate awusigalo mumugobera ki? Naye mba musajja ono bwe mbanga ddala kituufu muli nange nkimanyi nti omwana ono wange. Kubanga omusajja bw'abanga ddala kituufu sijja gamba nti ge mazima. Naye katugeze omwana ono singa abeera wa Ssemaka. Mba Ssemaka ono nkwata awusigalo ono ne mmuggyawo ne ngamba mukyala wange nti ono omuwala kamuzzeeyo mu kyalo. Ne nkwata awusigalo ne mmutwala ne mupangisiriza nga bwe baakola Aisha wa Keni. Aisha wa Keni omusajja yamukwata
n'amupangisiriza ennyumba. Bwe yamupangisiriza ennyumba n'amuteeka eyo. Kati n'ono bw'otyo bw'omukola kubanga alina omwana wo, tebagenda kubeera bajja na bajja mu maka bonna. Kulina okubaako omu eyakola amaka gano yaba agasigaza. Ate munange bano aba awusigalo bajja bamaliridde batuuka ekiseera n'amaka ne bagaagala. Okitegeera ekintu ekyo? Kati omusajja yandibadde akwata awusigalo ono n'amuteeka mu maka, n'amufuna omuzigo mwamussa n'abeera eyo n'omwana. Bampangizeeyo kaddaboruumu oba kasingo naye nga kalungi, n'akuza omwana we. Singa abanga wuwe, bw'abanga si wuwe, awusigalo bamukwate bamuzeeyo mu kyalo. Simple. Naye nga wo wetulaga nze nina kyendaba ekijja ate ng'ekijja si muntu, era omuntu aba akyerinda ye muntu yekka omukyala mu maka gano, kuba tekigenda muleka kyekimu. Kigenda kuleka kimukutudde, kimwabiza, kimuyuzayuzizza, kimubesense, kugamba nga kimumenye kutu, kimugayiza, kimumanaagudde yenna. Ekijja kigenda kuyuuguumya amaka gano. Ate omusajja abeera eri ng'agamba hey baby, hey. Naye nga basajja ye aba akimanyi nti ako kabadde kanyamake. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. Si Michael Uganda ye YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku likinga, mwebale commentinga, mwebale ku sharinga waaka. Eno ye number 1 news bulletin channel. Amale g'osanga ontogenda gasanga wantu walala wonna ne we bakutenda. Ate era ne bw'oba osanze yawo bakoppa abakopperezi. Eno ye originality. Wano tetufekinga stories nedda. Nga bwe kiri bwe tukikuleetera. So mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba. Stay blessed. Peace and love. Yeah.